Fiona Balungi omuyambi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo n'ebikwekweto okugenda ku kyalo wa Nutulia Miswera mu disitulikiti y'e Nakasongola okutawuluza enkaayana z'ettaka wakati wa famire z'abaali abamukwana abasatu Kyeridde Kaleba Livingstone mutabani wa Blasio Remera okwekubira endulu mu woofiisi y'abalungi nga yeemulugunya Damiano Kigani bwe yezza ettaka lyonna. Ettaka eryogerwako lirivulira Ranch 3A ku kyalo wa Dundulia Nakalungu Nabiswera mu disitulikiti y'e Nakasongola. Balungi atuuzizza olukiiko olw'eteemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuba na RDC Bandeba Festus ssaako enjuyi zonna ezikaayana n'abatuuze. Mu lukiiko Kaleba annyonnyodde engeri gy'azaatulugunyizibwamu Damiano. Hati tukutagira omukooti twetomboitera mukulu waitu. Wakati mu maziga waliwo abamu ku booluganda lwa Kigani abamulumirizza okwegatta ne administrator ne bagaana okubaako ku by'obugagga bya kitaabwe. Konkaganiya twenda amazima yeitaka erinnya abantu basatu bwekino ima abandi okaima naitwe butuzairwe naiwe koija wagwo kamushabita kakutinduka oli akutinduka wogwo ninyendo tushobore lizobere. Waliwo omutuuze Sega Godfrey asabye abafamire zino okwogera amazima ge babadde bakukulidde okusobola okufuna ekituufu. Bawa abakyapa ekiriko Damiano Kigano omuntu ogwo kyokka ekyapa kosima kwali n'abalala ettaka weeriri tebalikwatangako kati bano bali wano balimba tebalikwatangako n'akamu n'akatono. Ye Damiano Kigani ategeeza nti buli omu yamuwa omugabo gwe. Ebintu bibali kugamba kubeera w'amazima tenyini kinkukiriza habwokuba tinkubaasa kufuba. RDC Bandeba wabodde famire ya Kigani ne badiminisitule okugoberera etteeka ly'obusika. So problem yaba Twine na Kembaga na Mahoro is just a matter of going back to court and we review the consent. Ba administrators bagabitaka busya. Balungi agamba waliwo ebikwata ku ttaka lino bye bazuula okuva minisitule ya Lands ng'ate oludde lwa Kigani terubirina era bw'atayisa enjuyi zombi mu woofiisi ye. Hati waine plan kibarumuna bawe kandi waine hangover. Don't worry, me I'm coming. There is what I'm looking for. I'm trying to join those. There is something I'm looking for. Itaka lyawe lyoyini kandi oteekwa kubakora wabahiro kabakiza aba barumuna bawe according to tinyine bingi binashomera mu file yanjye konka nyo nindeba manye kiro. Ku nsonga za famire ya Cosima Kanzira bakwasiza RDC ensonga zikwasaganye abamu ku booluganda bafuna obwenkanya. Ebyongo bitadde ku bbali omubaka wa Bunyagoro County Benjamin Cadet asabye gavumenti okuteeka ssente mu bulimi obw'omulembe obwesigamye ku sayansi okwaŋŋaŋŋa ekyeya n'enjala ebitadde bannayuganda ku bunkenke. Tesobola kugamba nti enkuba eganye kati abantu bafe enjala no. Era nsaba nnyo gavumenti essente ziteeke nnyo mu irrigation oba solar irrigation oba kinenga gavudde mu ttaka omuntu abeere n'emmere. Wabula nti okulimira mu biyumba bye greenhouse kyekigenda okumalawo ekizibu ky'enjala mu ggwanga. Omusana okwaka tegutegeeza nti tufe enjala, kitegeeza nti tuembulesinge science, obukugu bwa science ne tekinologiya okuggyawo effects z'embeera z'obudde nti zikyuse. Alaze nti okulimira mu greenhouse zino kisoboka bulungi kubanga ebirime bikulira ku musingi gwa waggulu nga bifukirirwa. Ono alima ennyaanya n'enva endiirwa mu faamu y'ebiyumba eri ku kyalo Nyakakinda Hima mu disitulikiti y'e Kasese ng'agamba nti ennima eno teyeetaaga kufuuyira birime. Naye nawo waliwo ne trapping z'oteekako nga genda kukwata nga tofuuyidde naye nga kigenda kukwata ebiwuka onokontrolinga enswera biwuka n'obuyonjo awo n'otegeera nti reducing okusprayinga. Ati abakanyi n'okulima kedo ekika kyeyanirwa ennyo Katale ayagala gavumenti eyambe ku balimi n'endokwa nti kubanga endokwa eziriwo ziri ku buseere. Eri mu nusu nga 8 endokwa emu. Ekitegeeza nti omulimu wa bulijjo tajja kugisobola. So gavumenti erina okusooka okugisubsidizinga egende ku bbeeyi yennyini omuntu wansi gy'akola ki gy'asobola. Ate regulatinge kuba tetujja gamba abantu mujje mwasa ovakado naye nga gavumenti ekoze standardization y'endokwa bazijjewa. Ono amazzi gafukiriza ebirime agajja mu mugga Mubuku wabula agatuusiza mu kidiba mwalundira ebyennyanja olwo ne bigongeramu obugimu nga tegannagenda mu nnimiro okufukirira ebirime. Amazzi agayita mu kyennyanja nago galeeta ekiriisa ekiri organic oba ekya bulijjo ekitalina bulabe. Kati ekyo ekiriisa ne kifatalizinga mu nnimiro
asabye ababaka banne okulowooza kusiga ensimbi mu bulimi. Ennimiro okubeerawo amazima esinga apartment ey'ekyanja ennyingiza. So omubaka totya. Liliana Reiso ne Freddy Kajubi bebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.